Kanisa ya Petero Omutukuvu mu Ndeeba mu kiro kyakeseza olunaku olw'eggulo abakristaayo bagumbye mu kifo ekyo ababadde ekkanisa yaabwe ne bakumya ekyoto ke bafumbidde ebyokulya nga bakuumawo nti kubanga poliisi yabadde eremereddwa okukikuuma nga bino byonna bibadde mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Kyokka poliisi naye ebaddewo okwongera okubawa obukuumi era essaawa za kafyu zituuse abakristaayo bavudde mu kifo kino oluvannyuma lw'okufuna amawulire agavudde mu ofiisi y'akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi makagoba pulezidenti Lieutenant Colonel Edith Nakalema. Abagenzi wa Nakalema bagumiza abakristaayo ng'ettaka bwe libaddiziddwa mu butongole nga na buli yeenyigidde mu fujjo eryo pulezidenti yalagidde akwatibwe. Osiiwe Ndeeba bamukutte bamusigazza agenze mu kaduukulu, DPC agenze mu kaduukulu, owa State Council eyafulumiza pamiti y'okugyawo ebintu bino naye ali mu kaduukulu. Era bannange buli alina akasimu ka Nakalema mwebaze nnyo. Singa baba batadde COVID tewali watugaana kussa wano tenti sikusaba. Ku makya omusasi bafazzeeyo mu kifo ekyo ng'embeera ya kimpowooze era nga abakristaayo babaddewo nga bakyagenda mu maaso n'okwewunya okukonebwa kw'ekkanisa yaabwe. Tusabira mu kiwempe netuvaawo netutandika okuzimba nga tusonda siringi 10,000. Omusingi ogwo ogulaba gagukolera emyaka eki bino bikemo tested eziberi Katonda atwagaza agezesa nga tuyita bigeze ebifaanana bwe biti. Naye Katonda okumenyebwa kw'ekkanisa eno akumanyi era ngamba nti ate n'entandikwa y'okuzimba empya era kuli mu mikono gya Mukama. Mu kubibadde bikozesebwa mu kkanisa okuli ekituuti bisangiddwa nga bisuuliddwa Namasambala. Alutaali eno tusubira n'ebirala waliwo we bikukulibwa tubeere abasaale mu kuzuula ebintu bya Mukama Katonda ebibbiddwa. Balanse okuyoyota ekifo kino nga basaba obuyambi okusobola okuzzaawo ekkanisa. Ssaalongo Yosiya Wakooli omu ku babadde abakulembeze b'ekkanisa eno ayogedde ebiziibirawo. Tulina obukakafu nze twavudde wafaana Nakalema namatidde. Ssaabalalizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu atuuseeko mu kifo kino n'akolimira abamanyi yeekaalu ya Mukama. Abakristaayo bamulambuzizza ennyumba y'omwawule eyayonoonebwa nga yali yawangulwamu n'enzigi okwawona soketi z'amasannyalaze n'ebirala. Bw'ati asabye gavumenti ekole ku bantu bano n'omukono ogw'ekyuma. N'ennyumba y'omuweereza njingiddemu n'ensangamu obupalepale obw'abakazi ekiraga nti nno abasirikale abaagikwasibwa babadde baleetamu n'abakazi n'enzigi n'amadirisa gonna munda muli mu nnyumba y'omuweereza byonna byamenyebwa ne switch zonna ne main switch byonna byamenyebwa. Ekitegeeza ennyumba eno ekitiibwa kya Mukama kyonna kityoboddwa mu kifo kino. Kyokka akuutidde abaana wamu n'abazzukulu bulijjo okusanga ekitiibwa biramu by'abakadde baabwe. Newankubadde naggagga yenna alowooza ekifo kino okukikulaakulanya tagenda kukifunamu mukisa kubanga omuntu yenna eyeetantala okutyobola ekintu kya Katonda newankubadde w'amaanyi nnyo enkomerero yo eyinza obutabuluma. Abaala batuuseeko mu kifo kino yakulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Sofia Namuti yamanyiddwa nga Mama Fiina ng'ono avumiridde effujjo eryakoleddwa ku ssinzizo naye bamulambuzizza ebyayonoonese era ng'asiimye pulezidenti olw'okulagira abenyigidde mu ffujjo lino bakolebweko nga bawadde ensimbi obukadde 4 okulongoosa ekifo wamu n'okuddaabiriza ennyumba y'omwawule. Bwe nakirabye ne kinkwatako kubanga ffenna tusinza Katonda omu ali waggulu ate mu Ndeeba mwe nakulira era mwenzaaliddwa mbadde nina okujja tusobole okuzzaawo ekkanisa eno okulaba nga tufuna ebyuma tusende ettaka lino ekkanisa eddewo. Nvumiranisa kuvumirira yenna abantu abali mu nsi muno abalowooza baami nti mulina eddiini naye ng'eddiini bali ku ngoye ze mwambala nga ku mutima temulinaako ddiini ne musuubira okuba nti abantu society mujja giyisa bwe muti. Yeeyamye okwongera okubakwasizaako mu kuzzaawo kkanisa eyamenyeddwa n'ategeeza nti eno yali kkanisa ye. Ssente obukadde 4 azikwasizza Ssaalongo Wakooli. Supreme Mufti Sheikh Slimani Kasule Ndirangwa ng'aliwamu n'abakulembeze b'Obusiraamu nabo bawubeeko olubu lw'ekigere ku kkanisa eyamenyeddwa ne bakumya abakristaayo mu kusomoozebwa kwayitamu mu kiseera kino. Naye ate ekintu ne kigwawo ne balyoka balaba ekintu ne kijja nga kijja bakiraba naye ne kimala ne kigwawo ne balyoka bagamba nti ate ne balaba. Supreme Mufti afalasidde abakulembeze mu ddiini zonna okwongera okunnyikiza eddiini mu bantu okwewala okukola ebikolwa ebyekko. Naye kati abantu abafaanana bwe batyo
kibi nnyo kibi ddala naye katusabe Katonda atuyise mu buzito buno n'obuzibu buno.